Maziga merere eri family ya Eddy Kenzo anti olunaku olwaleero ankomande lwe bamuzise era ngenda bankutuusaako byonna ebiriyo mu kaseera kano n'omukuziika naye nga kansooka okwebaza gwe n'omulungi akyekumidde ku Wonder Boy UG ti mukwano wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga gwe nawe tonaba kusubscribinga darling mbeera ng'osubscribingako na ku notification bell ate tubeere nga bugiro etusayo mukwano gwasookodde funa naye nga sserabidde batuteekamu ensimbi ababiva organic bano nga bakozesa eddagala ly'obutonde okubanga kujjanja bate Hajat Kalodo akugamba akulombera edwo olina kyokwasiganya tekitambula bulungi mukwano beera ng'omukoona katabeere ng'akola ki ng'akuyamba naye bambi nga nkutwaliddewo lunaku lwaliro lunaku lwa nnaku nnyo nnyo muganda waffe mukwano gwaffe Eddy Kenzo yafiiriddwako mukulu we ankomande Maziga merere era nga mu maaso awo ngenda ba nkutuusaako video na buli kimu kyonna nga we bitambudde olunaku olwaleero naye nga bambi tusaba family ya Eddy Kenzo bambi omukama abagumye era nga n'omugenzi omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako naye kankulekere video zino naawe weerabireko. Manya bapsedije japo mutuuze muganda ngenda jongobera ku TikTok ene yagenda okubeera ennyumba ya muganda wa Eddy Kenzo eyoluberera kikuwa kya kuyiga ki nobango ina following ya maanyi nobango ina amaanyi mangi nobango ina erinnya lingi nobango ina blue tick nobango ina amataka mangi nnyo ene ennyumba yo eyoluberera era yonna gyoli kugamba kino akatini ko ina kashiyaring n'atayina kwata ku mukono yatayina suubi kwata ku muganda wo tekigasa kubeera mu kika kyammwe nga gwe kakayina sente tekigasa kubeera mu kika kyammwe nga gwe kakayina amaploti kubanga amaploti gonna ogaleka ku nsi esente zonna ozireka ku nsi engoye engatto obulungi byonna bigwera ku nsi inchi ezizino zibakupimirako zogenda nazo ekibuzo kiri nti Katonda on'omusango otya Allah gokkiririzaamu n'omusango otya kyonna kyekiri manya ojja kufa nja kufa naye kibuuzo okufa kugenda kusanga kutya Asani abadde assa omukka Manda abadde assa omukka nga yeeyagaza atambula naye kakati essaawa zino gegana agagera okubeera amaka ge ag'olubeerera ennyama ejja kutuuka ekiseera emuggweko wasigale magumba ebikolwa bye babadde akola ku nsi egenda okubeera empeera ye mu maaso ga Allah nkusaba mugala nga yonna gy'oli kwata atayina muwe essuubi mukwate ku mukono tosekerera mwavu kubanga Allah akuwadde ye Allah y'omu eyatonda yatayina osanga kigezo kyamaanyi nnyo omukusindikira mu maaso. Anyway, dine Dr. Hassan abe ku kyabagamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ntuusa okubagizaako omwana Mrs. Eddy Kenzo mukulu yafudde Mande baganda bange mwenna kyokwata eri Allah zebyaddala Allah ye muwa respect nsaala buli ddakiika ate era temubba bintu byabatayina mwagale bannammwe nga Jacobo wabagambye sina bingi byakwogera Eddy Kenzo kitalo nnyo kitalo ddala kuba abadde kyali wange era kyali wange alhamdulillah Allah bambi agumye. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.